waffe basalagana ne mama ali wano ye ali wano kitalo nnyo kitalo ddala twala omukisa guno okusaasira abatuuze bewa buyinja kimwanyi awoneseka muliro okufirwa musisi naye nga omwoyo gw'omugezi mukama agulamuze ekisa mama mugula tukusaasira kitalo nnyo ebyokuziika tetunamanya oba kuziika kwanca oba kwosanca naye nga tujja kitalo nnyo kitalo ddala bambi kitalo tubasaasira namwe namwe n'abalala bafiiridde bambi mukama bagumye abayiseewo awazibu naye nga tukujukiza kino munange olunaku lwanca kufaida nakazibwe bagiyita Greater Masaka fete balinzi bannaffe bannamasaka abazaala mu Masaka abakwana mu Masaka abaana b'e Masaka eyakutika okujja ano yali w'e Masaka temwerabira ne bameidi abava e Masaka manyi bagamba bye basinga okuva saidi eyo namwe mujje naye nga inginiya mbuzi ewabigalo Mityana nkubuzako mugongo gwambwa oli bunono nkubuzako entebe Kizito Zike oli kikando oli otya amala agenda kuleta simenti it will be a surprise sibasubiza nkoleka kumpayiriza wega ne bya Katonda wala sikusubiza nko kati ani akutusiza woli gwa kinsibako sikusubizanga ko Katonda tebamunyoma sikusubizanga ne bwembanga mbikusibako gamba bugambi nti mawadda obusawo bwa simenti 20 ate banimba sibalimba Katonda dola wala atoka kakwe kuko kubi buli wangamba cheke negenda kumpewo era ne bagiwandiika open check leka tulinde tababe namungona tompitanga ku bibyo Henry Sajema kubuzizaako bangambye koli munaye ate mutulaba waliwo Simon's Place mubende kwe muli n'ekikosi kyonna mutudde waliwo bannaffe abali Embale Bishop Nabugodi kwe muli mutulaba bangambye nti notice olina crusade gy'otegeka mu December kale tunaabiwulira naye nga tugenda kwerabira mukwano no chemist era nga munange gwomu kwasaganya ekintu ekyo mu Roseform nawe nkubuzizaako asigenda kwerabira Nalongo olieri ku Luwafu stage awo ate side ze Nigeria asikwera bidde mwena bali mu byale byenjawulo kabula suke kasa ngombe side ze Wakiso kyakuduse mwena bali ekalisizo n'abalala Mityana waffe mu Kiyinda namwe mbabuziza kumwe bale kubayo police Mityana ekuta abantu 15 abagambibwa okuba nti benyigidde mu kubbe by'amasanyalaze munaye mbakwatiddwa kigambibwa mulimu n'owawumeme ne driver era mu kitongole ekyo mulimu ne bakanso manyi mulimu gwe bakola babakwatidde ba mu Kampala wano bakola mu kitongole ekyo ate babasanze mu Showmax guest house nga mwe bakukulidde ebintu mu motoka UAT M24H naye ng'okubiza kukyagenda mu maaso bo babagalidde abantu 15 ku bigambibwa nti babasanze n'ebyamasanyaze babasanze mulimu ne bumita bwayaka bannaye bumita bwayaka manyi babubbo kamala tujukiza abazadde nti mwegendera abana bye balaba ku TV omwana muleka alabe TV ng'eyamukedde muli mu TV ezimu nga katuni zaabwe zirimu ebitalina kulabibwa temubeerawo temubiraba nga bo babiyisaamu mpolampola mbabuulidde abazadde katuni zonna si nnungi muzegendereze poliisi ekyayiga abalumbi adweya wali ebulenga ne basiba abasirikale ba private guards babiri ku migwa nowa bodaboda yadazze naye ne bamusiba emigwa piki ne bagitwala ne mundu y'omu ku basikali ne bagitwala ne bamenya ne babba obukadde 9 n'ebikozesebwa ebirala kati poliisi yo kyeyakoze yatutembwa embwa ne bakulembera paka nakuwadde ogenda okukakana yetuse mu kazigo nekwata omuvubuka muvubuka bamukutte embwa ne bongera batambuza okumpi naawo nesanga emundu y'omu ku bijabadde babbye akati embwa awo tukuwa credit so sirugave embwa awo tukuwa credit nga tumaliriza munamuwa ya zone embiko ababbi balumbye amaka ga Dani Musoke ne babba ebintu ebiwerako ne batteries ez'emmotoka ne bazitwala mu baleseewo eddaala nga bagamba tukomawo eddaala tolijjaawo kwe tugenda okulinnya tuyitire tubbe ebisigadde muli mutya abasenga nga bakukyusiza ku makya gwe abadde olina okubasenga bategedde mulina kakawate mujjawo omugole badde omukola naye mu kikuubo muli mutya abasajja abazadde nnyo abaana naye nga tebasoma kati buli wotambula boti nosanga gwomanyo nga abaana bo nno batudde abaana bo gye bali eyo bakozesa kizibwewo bazooboota naali waka olowooza yagenze ate bogenda eri gyonywera omwengo bagamba okyazaala abali embuto bali babiri malayika zikukkeko we controlling ne baprofesa ne bakyala bataweera baana gye bali ng'oli profesa nedda
ngoli lecturer tekisoboka banango yakala bwino oyo mpozi nga professor in quotes mbere bulungi bandage chebali Echencha chikutoseddwako. Activate Airtel Money today and enjoy convenience on payments for all utility bills. Yes, pay all your utility bills conveniently today only using Airtel Money. Airtel Money, simple, instant, secure. Airtel, the